ye Herman Basudde. Abantu bebuuza Herman Basudde ne Kasozi baali bafaaki kati nnyo ku bya Herman Basudde. Herman Basudde Herman Basudde omugave Saalongo yazaalibwa eri Katende ne mama we Namyalo gyali ampuliriza akadde kano. Yazaalibwa omwezi ogwokutaano nga 10 yazaalibwa nga 5 Desemba 1958 Saidi Sevondo Butenga Bukoma Nsimbi Mbuddobo yalinga Masaka district. Yasomera ku ssomero bayita Kibanda Primary School n'asomera ke Butenga Primary School era awo yasobola okuba ate nga akomekereza naye nga ali muyimbi mulungi nnyo, yali mwana musomi mulungi nnyo ng'alina amagezi mangi nnyo. Omukulu Herman Basudde oyo yasobola okuba ate nga akola ebyafaayo music industry, yasobola okuba ate nga etambula ng'asobodde okuba ate nga atambuza ekintu kye ekya music, wabula nga taata we yali omu ku baazirwanako mu Second World War 1945 abagijjukira emyaka egyo. Omukulu Eriya Katende Kizza yali mulwanyi nga bamaliriza olutalo Ssematalo olwokubiri. Waliwo munno omuzungu bayitanga Brown Rogers yasobola okuba ate nga amuwa gita era nga gita yali ebyafaayo nnyo. Omukulu Herman Basudde yasobola okuba ate nga mufuulo w'ettendo. Omukulu Brown Rogers yamuwa gita era nga gita yasobola okuba ate nga efuuka ebyafaayo kwe kulaba Herman Basudde naye nga ebyafaayo byonna ebyo byava mu lutalo lwa 45 Second World War. Omukulu Brown Rogers yali asibula tata wa Herman Basudde n'amugamba nnakulekera kirabo ki ekiyinza okuba ate nga kikuyamba ozijukire mpola mpola. Yamuwa gita era gita eyo Herman Basudde gye wasobola okuba ate nga olaba nti afuuka ow'ettendo mu mbeera yasobola okuba ate nga etambula n'ebyokusoma byasobola okuba ate nga bigaana olw'embeera nti gita Herman Basudde yali ayagala gita bigatte ku byobadde omanyi. Mu kirasa y'omusanvu yasobola okuba ate nga agisukka olw'embeera nti gita yamulinnya ku mutwe n'asobola okuba ate nga atandika ekintu gya gita. Yayigiriza abaana bangi nnyo abasobola okuba ate nga abasiima, abamu ne basiima, abamu ne batasiima olw'embeera nga bw'omanyi ku kyalo obudde obwo abamu tebaasiima, abamu ne babijjamu omutima omubi. Ebyasobola okuba ate nga bitambula. Herman Basudde yasobola okuba ate nga akuba gita mu masomero ag'enjawulo era ne ku kyalo wabeeranga embaga nga yabakubira omukulu oyo ng'agenda ne gita ye n'abaana abamu yabayigiriza gita mu mbeera ng'etambudde abantu b'e Bubondo. Era mu myaka gya 1980 yagendako ku kigo ky'ebuto sayidi z'e Bubondo ndowooza oba yakyali Buyoga era father obudde obwo Basudde baamuyita n'asobola okuba ate nga yabayimbiramu era akayimba ke yabakubiramu bakayita Amajiini Geetala luno. Era father amutegeeza akaddemu emirundi 3 olw'embeera nti emyaka gye yalimu obudde obwo abantu ne beewuunya Herman Basudde akikola atya. Baamuwa ssente ezitabanga nawo. Byenkunyumiza sooka owulire. Abajjukira emyaka gya 80 olutalo lw'omukulu lwa Muzeeyi 7 ng'alwana n'Obote abajjukira obulungi. Embeera yasajjuka olw'embeera nti Basudde ng'asobodde okuba ate ng'afuna ettutumu. Abantu b'e Bubondo era yabakuba n'akayimba nti akaalo k'e Bubondo kantama wano wennyini. Sooka owulire. Baakimuteekako ne bamutegeeza nti Basudde muyeekera era ng'akolagana n'abayeekera ab'omukulu Museveni era ng'abatereka mbu alina n'emmundu ya AK-47. Mu mbeera eyo Obote n'amagye gonna basobola okuba ate nga beetwala e Bubondo. Basudde baamutwala gajja baamusiba enjegere emikono ne bagisiba mu mbeera bamuyisa bubi nnyo obudde obwo. Kumbe ng'empalana yali yakuki olw'ettutumu lyasobola okuba ate ng'afuna atandika okuyimba nga basobodde okuba ate nga bamuyisa bubi mu mbeera eyo nga bamugambye nti akolagana n'abakulu aba FEDEM n'aba NRM aba NRA abayeekera ba Museveni. Obudde obwo mu myaka gya 80 Basudde bamutwalaganyiza amagye gaasagula ne mu nnyumba ya muzeeyi wa Herman Basudde n'akayumba ka Herman Basudde ak'essubi baakaleka bakasudde wansi nga banoonya mmundu by'obadde owulira bigatteko. Baamutwala musajja wattu embeera nga bamukomezaawo batya. Taata wa Herman Basudde nga bwe kutegeezaako nti yali mulwanyi mu Ssematalo owokubiri yasobola okuba ate nga afuna bayitamu ne basobola okuba ate nga omwana we bamuta mu mbeera eyo. Okumukomyawo Basudde bamukomyawo e Bubondo bonna abamutululako baakaaba bukaabi olw'embeera gye baali bamuyisizaamu ng'emikono tegyali mirungi wadde n'akamu olw'enjegere gye baali bamusibye. Omukulu Herman Basudde bamuleeta mu ddwaliro emulago wano wenkutegeeza wootunudde akadde kano. Abasawo bamutuusawo bamutegeeza Herman Basudde kye tugenda okukola tugenda kusalako mikono olw'embeera nti kansa ayinza okusalako emikono gye gyonna olw'embeera nti abayeekera bamuyisa bubi nnyo aba Obote.
tuula owulire emboozi. Aya basi. Embeera ng'abasawo bamutegeezezza nti Basudde balina omutemako emikono olw'embeera nti bali omuyisiza bubi. Maama wa Basudde ne taata wa Basudde baagaana ne bagamba nedda nga bategedde omwana waabwe ekitone ky'alina kyakkuba gitaata akozesa mikono ate bamutemeko emikono. Embeera ne bagamba katumuzze ebibondo ne bamujjanjabisa eddagala egganda era n'awona omukulu Herman Basudde. Embeera ng'esobodde okuba ate ng'etambula Basudde ng'atandise okuwonaawonamu. Muzeeyi Katende yamutegeeza musajja mutabani wange embeera ng'etabuse ogenda kukola otya abantu b'oku kitundu ogenda bakola otya nga bw'oli omuvubuka badde nkusaba genda mu Kampala oyiye ng'abavubuka banno. Basudde byamusobera agamba ntandikira wa bampita banike eno bagiyita sentinale oyinza okuba wadde tobiwulyangako n'ebigatte ku byobadde omanyi. Basudde embeera nga basobola okuba ate ng'etambula nti yali wa bisima nnyo ng'emikisa alina mingi nnyo. Obudde obwo omukulu gwe bayita ekibiina kye bayita entebe gita singers baali bakoledde mu bitundu by'emisanvu ekyali kikulibwa omukulu gwe bayita Dani Mugula. Basudde yeesitula n'agenda wa Dani Mugula n'amutegeeza ssebo nti nsobola okuyimba. Dani Mugula n'amugamba nyimbiramu amuyimbiramu kali akayimbe amajiini geetala luno ne bamuwa ne stage n'atandika okikuba. Basudde watandikira okuba ate ng'alinnya ku stage yatandikira misanvu. Dani Mugula yasobola okuba ate ng'amutwala e Kampala wabula waatuuka mu Kampala entebe gita singers tebyamutambulya bulungi olw'embeera nti waliwo omuyimbi ab'e Masaka mumanyi sigenda mu bagamba. Yagamba nga Basudde nti oli musajja mubi enfaananayo biki byonna era Basudde yasobola okuba ate ng'abandaalayo mu ntebe gita singers olw'embeera nti waliwo munne eyamulemesa ate nga muyimbi. Awo ayolekera mu kibiina kye bayita Kawempe gita singers era embeera teyasobola okuba ate ng'awangaalayo wabula yasobola okuba ate nga amalako mu mbeera eyo. Abajjukira obulungi omwaka gwa 1985 olutalo lwali lutosobodde okuba ate nga lutambula. Abajjukira omukulu gwe bayita Matiya Luyima mu Super Singers obudde obwo yali ekoledde mu Masaka. Awo Basudde ali Kampala olutalo lukyanyini lusobodde okuba ate nga lukutte wansi ne waggulu. Super Singers ndowooza mwawuliranga Katonga bagisazeeko ne Matiya Luyima yakuba oluyimba olwo ebikolobero byabaki. Kati nga bw'omanyi nti Super Singers yali mulimu n'omukulu gwe bayita Moses Katende. Moses Katende yali tazze mu ttuwa obudde obwo yali asigadde mu Kampala nga bimusobedde agamba ngenda kutandikirawo okkuba endongo wadde mu lutalo basobola okuba ate nga bagezaako. Moses Katende yakwatagana omukulu gwe bayita Livingstone Kasozi emboozi gy'obadde oyagala wa wano olowooza batta evaawa Livingstone Kasozi ne Basudde bivaawa. Nga Katende yasobola okuba ate nga kukwatana n'omugezi gwe bayita Livingstone Kasozi omu ku bayimbi benkakasa nti baali bagezi. Omusajja ono yali mugezi. Omukulu Moses Katende akwatagana Livingstone Kasozi batandika ekibiina kye bayita Lukwata era Lukwata gita singers bakitandika awo nno nga waliwo n'omukyala gwe bayita Sise Nnaku. Sise Nnaku ne basobola okuba ate nga bakitandika. Sise Nnaku yali mukyala w'oyo omukulu ka Moses Katende. Moses Katende yaliko mu kayimba akabayita Mpanga. Mwamuwulira nga akaaba kati oyo step mother yalimu ye Sise Nnaku. Ayaya ndowooza owulidde embeera ng'etandise. Lukwata gita singers bagamba tunoonye abaana abayinza okukikuba. Bagwa ku musajja omukulu bakwata ku muvubuka Herman Basudde obudde obwo ng'ali mu kibuga Kampala atabaala akyanoonya wano w'okutandikira omubale. Agwa ku musajja gwe bayita Livingstone Kasozi ayingira Lukwata gita singers. Embeera yasobola okuba ate ng'etambula byatandika bulungi mpola mpola era obudde obwo Kasozi yatwala Herman Basudde okumutwalako ewuwe ekibuli. Mu mbeera gye yagenderamu ekibuli nga bw'omanyi nti embeera y'ekyalo Herman Basudde yasobola okuba ate ng'ayingira ekibuga. Gwamanyi kyolimpa. Aya basi abatugeraageranya bino tebabivumbuza ddagala tebakulimba. Olw'obudde katutambule tudduke. Ndowooza wano wobadde olindidde eddala embeera okuba ate ng'ekutambulira naye omukulu Kasozi basobola okuba ate bakitambuza mpola mpola nkutegeeza ng'atuuse ekibuli
abakibuli obudde obwo maama wa Livingstone Kasozi ajja n'asanga Basudde ng'ali mu nju amufulumya maama wa Livingstone Kasozi n'amubuuza omubbi omuleetedde ki olw'embeera nti gyalimu obudde obwo nga omanyi nti ekintu nga wakakitandika embeera teyali nnungi. Kasozi amutegeeza n'amugamba nti nno oyo omusajja muyimbi era nga munyiramu ne ssente zange nga bumanyi nti Basudde omukulu Kasozi yali ayagala nnyo ssente. Awo okubulya 1987 omukulu gwe bayita Livingstone omukulu gwe bayita Herman Basudde afulumya teepu gye bayita mukyala mugerwa abajijjukira obulungi kwali Kensi Linda Ziwere ayaya abalujjukira obulungi byasobola okuba ate nga byatambula ddala bulungi nnyo embeera ng'esobodde okuba ate ng'etambula sooka otuule owulire kuliko n'akayimba ke bayita akaalo k'ebubondo abakamanyi obulungi akayimba kanoonyeeko byebiri bye mbadde nkutegeezaako nti bagamba nti muyekera musajja wattu naye ng'ate byali just mpalana. Amani Basudde ng'afulumiza akayimba ke bayita mukyala mugero kasobola okuba ate nkakyukusa music industry. Radio Uganda buli essaawa yayitangawo ssaawa emu nga buli weeyita akayimba mukyala mugerwa kasobola okuba ate nkafuuka akayimba bakakuba ne bakakuba ne kakubirwa ddala akayimba era bazadde ba Herman Basudde basobola okuba tebafuna essanyu ery'enjawulo olw'embeera nti omwana waabwe yali afuuse omuyimbi ayogerwako buli kadde era lukwata gita singers obudde obwo basobola okuba tebafuna ekyessanyu olw'embeera nti oluyimba lwa Herman Basudde mukyala mugerwa basobola okuba ate nga lukwata wansi ne waggulu. Awo obudde obwo Herman Basudde nga ne ku posita ezisinga yakulembera ku badirekita bamuteeka nako nga yakulira y'omu ku bakulira Moses Katende Livingstone Kasozi n'embeera eyo nga tuyingira myaka gya kyenda omukulu Moses Katende yajja n'afa embeera awo nesobola okuba ate nga yatabukamu Livingstone Kasozi n'omukulu Herman Basudde ne Sise Nnaku ne bakulira lukwata gitasinganse. Wulira okutabukawo okujjira 1993 bali bagenze saidi z'emukono eyo nga waliwo ekivulu kye bategese omukulu Kasozi nga bagenze ne lukwata gitasingazi yonna ttiimu yonna ng'egenze embeera yasobola okuba ate nga teyali nnungi olw'embeera Kasozi olwatuuka yalonda kkubo n'agenda mu loogi era obudde obwo ekivulu ekyo teyayimba wadde n'aka. Omukulu musajja wattu Kasozi ng'akomyewo Basudde ng'amaze okkuba ekivulu kijjudde emukono Basudde abuuza Kasozi n'amugamba ssebo ffe tugenda kukoleranga bukolezi. Kasozi n'amugamba gwe ffala wajja nakaki wano. Basudde anyiiga nnyo era mu mbeera eyo Basudde tebamuwadde na ssente n'egyo bamuwa emitwalo ena egyali egy'amafuta ne bamugamba nti bajja muwa ekivulu ekiddako. Baali obudde olunaku oluddako bagenda na nkoko njeru. Herman Basudde yavuga emmotoka ye kwe kudda eggaba ng'alinze ekivulu eky'olunaku olw'enkya bagende bakolere enkoko njeru. Wabula Livingstone Kasozi yali akitegedde nti enkoko njeru abantu abaliyo batini mu mbeera yasobola okuba ate ng'etambula. Basudde bagenda ne bakola era mu mbeera eyo akasente baakamuma enkoko njeru baakikuba ekivulu era byagaana batabuka. Celeste Kasozi omukulu gwe bayita Celeste Busuula omujjukira obulungi yazaala omukulu gwe bayita Kapalaga yakolanga ku Simba. Waliwo omukulu bamuyita Kagulire n'embalire Kateeteeye. Omukulu Herman Basudde abayita n'abategeeza nyina ekyama kye ngendo bategeeza ne munaakikuuma njagala kweyawula ku kibiina ky'omukulu ono Kasozi olw'embeera nti atuyisa bubi ne bagamba munywanyi tugenda kugendera awo. Kati mu mbeera eyo omukulu Herman Basudde agenda n'ayiiya oluyimba lwe bayita ennimiro y'oku Buganga. Embeera ndowooza ogiwulidde ng'afulumizza oluyimba olwo telwasobola okuba ate nga lwatambulira ddala nnyo ne lukwata wansi ne waggulu. Mu mbeera eyo ng'esobodde okuba ate ng'emusobera anoonya ekibiina yagendewo omukulu gwe bayita Festo Kasajja okwewola ebyuma era ng'amutegeezezza nti munywanyi mbadde nsaba ntandika ebyuma olw'embeera nti gye mbadde babadde bampisizza bubi. Omukulu Festo Kasajja n'amuwa ebyuma batandike mu mbeera yasobola okuba ate ng'etambula. Kasozi we yabitegeera nti omusajja abuuse yagende wa Festo Kasozi n'amutegeeza n'ayiiya teepu bagiyita Mary Kipapula bagijjukira Mary Kipapula n'agamba nti ngenda kuwa teepu eno ya bwereere yogera ne Basudde ngende naye eyo gy'agenza okukola ekibiina. Kasozi yasaba wulira
kasajja ayita omusajja gwe bayita Herman Basudde amutegeeza Kasozi ayagala kukola naawe. Basudde awulira obusungu n'agamba omusajja nyaze anzibye n'okunziba ayagala tukole ffenna. Festo kasajja amutegeeza awo nno ndowooza toobe musajja mwangu ebyuma binzirize. Basudde kyayina okukola n'agamba kale katugende n'omusajja tukole. Embeera nga tennogowulira bannange embeera ng'esobodde okuba ate ng'etambula nga basobodde okuba ate nga bakitambuza mwaka gwa 1994 kabula dda professional singers esobodde okuba ate ng'eyindira mpola mpola. Obudde obwo Lord Fred Sebata ye yali akulira abayimbi bakadoogo kamu mu Uganda yonna bafuna tuwa ogende Germany nga Lord Fred Sebata kwali omugavendugwa Livingstone Kasozi bagende Germany. Mu mbeera eyo nga bagende Germany Herman Basudde kye yakola yagula $, nga omanyi obudde obwo Herman Basudde n'agula $, okuzikyusakyusa azikyusemu bagende Germany afune ebyuma nga bagenze sente yazikwasa Livingstone Kasozi batuuka Germany wulira nkubulira emboozi ng'esobodde okuba ate ng'etambula batuuse Germany nga Kasozi nanti yali omugezi ate ng'eyasomako ebyuma byonna babiguze kati nga bakomyewo Uganda era omukulu Herman Basudde esente azimuwa akiryalinga emisolo wali ku revenue ebyuma bisobola okuba ate nga bituuka kabula dde esobola okuba ate ng'ekwassa bulungi omuziki ogw'abanyumire dda. Omukulu Kasozi kye yakola okimanyi amannya gonna ebyuma byali mu linnya lya Kasozi era kye yakola Kasozi ebyuma n'abyezza kwekola ekibiina kye bayita Lukwata Advanced. Akayimba ako bakayita Bankuseere yakakubanga bavudde Germany olw'embeera biri ebyuma babitutte. Musajja wattu anoonya w'okutandikira wakyabuze. Embeera ng'esobodde okuba ate ng'etambula waliwo n'akayimba ke bayita aya basi buwulirizeko bano wakayita akazimba mu lumuli agamba atya Kid Master buli kuba ate ng'otumbudde. Embeera ng'esobodde okuba ate ng'etambula nga basobodde okubafuna obutakkaanya awo olutalo lw'ebigambo lutandikira ddala mu mbeera ng'esobodde okuba ate ng'efulumya. Herman Basudde afulumya akayimba ke bayita Abankuseere kwaliko n'akayimba ekiryo n'omuwafu era mu kiryo n'omuwafu waliwo we yaleetera akayimba waliwo ebigambo byaseekamu n'agamba nti munninda olundi era omusajja nja mwatula mukawulirizeeko akayimba ako. Ekiryo n'omuwafu yagambira nti simwogedde naye oluddako nja kumwogera. Awo omukulu gwe bayita Livingstone Kasozi awandiika n'afulumya akayimba ke bayita kazimba mu lumuli yamuvuma ebigambo byonna by'omanyi wadde nga baali babikka ku kanoonyeko ke bayita akazimba mu lumuli yavuma Basudde ze bayita bato mugamba nti Bobi Wine ng'amukubye ennyimba ezo bakyetwalaganya mpola mpola. Omukulu gwe bayita Herman Basudde ng'awulidde oluyimba olwo yagenda wagunde wa chairman waabwe gwe bayita Fred Sebata okumugamba nti musajja nga ndi bubi akadde kano nga ndi bubi buli oluyimba lwafulumya avuma nze. Mwaka 1996 Livingstone Kasozi obulwadde bumukwata omwasobola okuba ate nga mumanya. Herman Basudde agenda mu studio n'afulumya oluyimba lwe ggwanga kyoba bangi bamuyitanga Taso era Kasozi yali amanyi nti akoona ye olw'embeera yasobola okuba ate ng'etambula. Era awo omukulu gwe bayita Herman Basudde yayiya n'akayimba byendabye we yagambira nti abamu balinze kuddirayo mu keesi era nga bagamba nti ategga omufu omubanja ki yali amukoona ng'awulira. Mu mbeera eyo Kasozi nga mulwadde yagenda mu studio naye n'afulumya oluyimba lwe bayita Kabaliga. Eno yali tuni nzibu nnyo abaluwulirako bantegeezezaako. Muzeyi Kase yantegeezezaako oluyimba Kabaliga lwali luzibu nnyo nga Basudde aluwuliddeko yagende wa Lord Fred Sebata yali chairman obudde obwo n'amutegeeza omusajja nga ndi bubi afulumiza akayimba ke bayita Kabaliga bayita omukulu gwe bayita Kasozi era teepu eyo tebagifulumya bagyokya yonna tewali agiinako kopi wadde n'oku mpozi abagiwulirako obuwulizi. Embeera ng'esobodde okuba ate ng'etabuka Kasozi yasobola okuba ate nga yeesitula ng'embeera esobodde okuba ate ng'etabuka adde Kyabbogo
obulwadde busodde okubaate nga bumuzingako mpolampola wabula banywanyibwe okuli gwe bayita Hasani Kasule ne Festo Kasajja basobola okubaate nga muno nayo ne bamugamba munywanyi waffe jangu ofune kasente embeera nga bw'okola nga bw'ofuna ku ddagala embeera esobola okubaate ng'etereera awo nga bw'omanyi nti abasajja abagezigezi baalimu ebali mpolampola. Livingstone agenda mu studio n'afulumya oluyimba bwe ndiba nfudde kyalinga ekiraamo kye era bingi nnyo byasobola okubaate ng'ayogerako abazimanyi ennyimba ezo mu zinoonyi embeera ye akadde ayaya awo nno Livingstone Kasozi agendayo basajja agendayo omusajja gwe bayita aba Pride Band obudde obwo be bayita abakayimbira be baali bagiddukanya Pride Theatre babeeranga omukugu bayita Siasa Senkubuge Adu Beron Kibuuka ne bamubuuza twagala okubaate nga tuyizaayo ekivulu Kasozi bayiyeyo ekivulu kye mwawule kye bayitanga munno mu kabi kyatalaaga eggwanga n'eggwanga era ng'omukulu gwe bayita Kasozi atuuse mbasajja abo abagezigezi bagenda omukulu Paulo Kafeero bamubuuza tuyinza kukola tutya ekivulu kikwate. Paulo Kafeero abagamba kye mugenda okukola kintu kimu tunoonye Basudde yekka yayinza okubaate nga ayambako ekivulu kyennakivubo ne kijjula bulungi kubanga nze ne Kasozi tewali kye tuyinza kukola. Abakulu abo beesitula obudde obwo Herman Basudde yali akoledde ebitundu by'e Masaka ne bagivuga paka Masaka era embeera basobola okubaate ng'etambula. Senkubuge Siasa batuuka Herman Basudde ne bamubuulira sebo tulina ekivulu twagala tuyimbe ekivulu kya munno mu kabi Livingstone Kasozi. Basudde yabagamba sisobola wadde naaka omusajja eyanvuma obwavu omusajja eyanziba ebyuma byange omusajja yayogera nti nava mu famire njavu nyinza omuyamba. Senkubuge Siasa namutegeeza kadde kano omusajja mulwadde onaamusonyiwa budde ki bamugamba bingi nnyo. Herman Basudde ne naamusonyiwa kwekola ekivulu kye bayita munno mu kabi kati ng'akkiriza omukulu oluddeeti bagitegedde. Senkubuge Siasa bali bagenda mu Masaka bagula teepu gye bayita kazimba mu lumuli. Senkubuge Siasa ategeeza nga baali tebannagiwulira teepu eno baali babaddeyo Herman Basudde tebamutambaala olw'embeera nti omusajja baamuvuma nnyo bamuvuma nnyo embeera etaali nnungi wadde n'akamu wadde nga Kasozi era we yafiira waliwo akayimba kabayita Duniya weeraba yakubanga agamba Herman Basudde yamwebaza nnyo n'agamba nti empalana terina weyinza kutwala wadde olina empalana n'omuntu. Herman Basudde ne Kasozi baafa beesonyiye na bino ndowooza walisaanyo biwulira mu kufa kwa Herman Basudde biki ebigambo ebyaliwo sooka olye ku ddoboozi Herman Basudde yasooka ye Livingstone Kasozi eno sentinale tewali abiina ne bwe tuba tukaabira mu nnyimba kale no obuzibu n'otuba tulagenda Mukama era tulagenda mu nnyimba kale no obuzibu obwo bwe mbadde nsaba nga neetondera ddala okusooka eri abooluganda lw'omugenzi oluusi tujja kusanga nti tekikuulikidde bulungi oba tokirabye bulungi oba tokiwulidde bulungi naye muleme gakinga tuleme kukijjamu kintu kirala ng'abadongo bonna abali wano babali 13 oli takulimba nti nze sibaddeemu sebo Mr. Freddy nga nzijuliza saagadde oyogere nti ekigambo ky'omufu gamba nti omufu yatugamba omufu kakati mufu naye nga ebe yagamba twaliwo kyokka nga abajulizi buli ali wano yonna mujulizi waffe nti omufu yagamba nti sebatta bwenfanga n'owulira ojjanga n'oyimba tutandikire ku gwe tuyimbe oyo nno munnange Basudde agambye nti tewali na kintu kirateetagisa ate kwetonda naye embeera tutusa twagala ebisookeebadde kunnyonnyola ndowooza omulidde Basudde yali amutwalaganya era nga bakava mu kuziika Sebatta yamutegeeza Herman Basudde nti yiyayo akayimba akayinza otugata bakayita abayimbi era wano wennyini yamusabira n'ente ye naye nze sigimanyi
agamba atya Jennifer okumoga sole kubatenga owuliriza Herman Basudde akakayimba nga bakava kuziika Livingstone Kasozi Sebata yamugamba kuba akayimba akayinza otugatta buno obubaka teri mukulu ngamba mwe bayimbi bennyini yabbawulamu ebintu bisatu embeera ng'esobodde okubatenga etambula tuli Herman Basudde ng'omukulu bamusobodde okubatenga embeera etabuse Livingstone Kasozi afudde embeera mwagitegeera tusobodde okubatenga tutambula tudduke olw'embeera yakadde nga 8 omwezi ogw'omukaaga 1997 Herman Basudde yagenda e Rwanda era yakuba ekivulu gye bayita Nyamirambo Stadium ekivulu kyakwata ne Kagame president yaliko yamuwa n'ebbaasa embeera ng'esobodde okubatenga etambula ekivulu kyali kya tabbo Herman Basudde yakuba ekisaawe ky'e Rwanda Nyamirambo kinoonyeeko owulire nga 9 omwezi ogw'omukaaga yakomawo mu kibuga Kampala eggaba era sente ze zimu kuyagulako emmotoka eyamuta Herman Basudde bingi nnyo naye genda ku YouTube ojja bisanga Herman Basudde ng'atambudde nga 9 yaliko omukyala we gwe bayita Aisha Nakito awo nno yagendako ne wa Jeni Basirika embeera ng'etabuse Jeni Basirika yamugamba nti munywanyi ng'okomyewo era yamusanga ali awo namugamba ng'oli mbirowoozo ye Basudde kwe kumutegeeza Jeni Basirika amutegeeza Herman Basudde natumye Serunjogi andeetere emmotoka yange era ndikuluza binsobedde nga tebakomawo byebirowoozo bino byolaba akadde kano embeera ng'esobodde okubatenga etambula Herman Basudde akomawo saidi z'eggaba era akomawo awaka yali musanyufu nnyo ng'emmotoka bagireese Serunjogi ng'emmotoka agireese eyali etabbu nnyo landikuluza eyamuta obudde obwo Herman Basudde yali okubatenga ajje bubondo asobole okubatenga ajje wa taata we okumuleetera eddagala olw'embeera nti yali mulwadde yagamba Aisha Nakito nti gwe togende nange mu mmotoka Aisha Nakito yamugamba nti nkooye wabula genda n'abaana Basudde yamugamba ekigambo kimu ondese ngende nzekka awo nno nga batambula Herman Basudde yeteeka mu ddene ne bagenda paka yatuukako ng'avudde eggaba yatuuka ekibuye kwapera ndi awo wewali amaka g'abannaffe abakabula dda yasobola okubatenga asibula maneja gwe bayita Bisegerwa paka Nateete n'asibula ku mugagga gwe bayita Goloba wa Bristol paka Lukaya awo Lukaya waliwo omusajja yasobola okubatenga amutabula era obusungu bwonna bwe bwava avuga emmotoka n'obusungu paka awo mu kkoona ly'e Kabale Bugonzi era waliwo emmotoka yasobola okuba yaloole yagikubamu amataala emmotoka kyeyakola kwe kusala okudda eri neyekyusakyusa emmotoka newaba nedda ku luguudo oludda ku mukono ogudda e Kampala negwa mu kiwonvu Herman Basudde kye yasembayo n'agamba nti omusajja nkoze eki